aku Friday nga abiri kati Ekivvulu kya Eve kyalina kubeera banga abiri era nakyo ne bakyongerayo ne bakiwa date empya kakati kikyali wali wa papa katale kyajjiddwayo buto kakali mu kujjibwayo date eyo ku papazi waliwo Ekivvulu kya Eve ng'ate aromatic eri ku kalenda on the same date kakali nze nga kyemmanyiko nga bwe nkugamba nti by the aromatic abiri return of climax bali ku akamwesu batandikira kati bo twaza bizatandise dda mu October kati bali bagenda kuba akamwesi bagenda ke Masaka bagenda ke Mityana bagenda ke Mukono ndowooza kati then waba promote yagula kino n'abateeka kuwa era yabadde yateekayo naye ndowooza mugezaako okunoonya date empya tebaakirabirawo kati nga balaba tuli mu charity twetaaga ssente endonga eyo ekojjibeeza oyinza ogiteekamu bukadde nga 10 okuyimirira nga bweri ng'onoonya ssente ate ziyinza okukubula kubanzi bannayuganda mbabuulirako ekintu kimu si bangu basobola obutajja kakati ndowooza tiimu ne batula ne bagamba ifo ky'okuteeka Ekivvulu kino tukitaddemu ssente papazi bayinza ogipangisa obukadde mumeka bubiri papa n'agamba obunze buubwo kati waliwo ayinza yandiagadde oggula te tuyinza omumalizanga omwana alina ow'ekkumi z'afunye so which nze nange ndowooza it is a brilliant idea kakati njagala kutegeeza mutabani wa Eva maama alina ekintu kye yali ayina ate nga tekiyambiddwa obulwadde bw'ensigo ababulumwa mu Uganda mwebali balina bye challenges zebakola ze bayitamu kiyinza okuba twali nnyo mugezaako kutaasa obulamu bwa maama nga bimu tetulina budde bwabyo wadde nga yagezaako kati go back sit down paako kyokola kubanga ate gwe experience ogikola ki at least tutambuza awareness kati awareness tujja gizimba mpola mpola bwekiriba kyetaagisizza tusobola kukikola annually naye nga tulina gye tukitambulizeeyo tusobola okukikola nga kyabwereere gavumenti nejja neetuwa ssente gavumenti erina ssente zaffe nnyingi nnyo lwakuba nti abagende babbanzi be oba ontegeera so kyensaba gundi tefa naye gwe mutima gwakyo omanyi the moment mama lwavaawo mukyagodda kunyumiza alina omwana gwe basibira mu mmotoka n'afuna kind of autism kati yagifuula nga awareness alaga abazadde embrace your child tewali kyakukolayo omukama gwe yakuwa kati abeera abawe essuubi and all that charities bazikoze and bafunamu ate ssente ze bayamba abaana abalala kuba ye asobola she has her kamani asobola birira owe naye n'okuyamba abalala kati ssente ezandibadde ziva mu kino Ekivvulu ziyinza okuba zaali zakujjanjaba mulwadde atakyaliwo naye kati awareness osobola no buildingirwa okwo so tandikira okwo tusobola otandika nga nabyabwereere naye nga abantu bwe bajja bawaayo ze balina golooza ekkanisa waliwo asinga basinga bufuna ssente ne tuyingirira bwereere so go back with support of the team mwami Bossa n'abalala tutinga ekintu ekisobola okubeerawo ebbanga lyonna kubanga Eve tuyinza okulowooza nti esobola okubeera saddaaka ey'abalala abalwadde b'ensigo okumanya nti obulwadde buno gye buli era butaaba nze nali mbaddeko akola nnyo obalaba ng'omulaba munene singa oba olabiridde bulungi yes of course waliwo ebitambulirako bingi okubeera ku kyuma buli wiiki nabikoze bitya nate Katonda waba akugeredde so ndowooza tuddeyo wekibanga tulina ngeri gyetusobola okufunamu ssente kati wano ng'Ekivvulu tukiggyeyo asooka akkakkane asooka aveeko mu mawuli muddeyo kate mu muzimbe buto akomewo I believe tusobola okukolako ekintu ekirala ekyenjawulo olutambula mu ba celebrities na comeback season tokwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa olutambula mu ba celebrities Showtime Music